Wano Obweenzi Webutamira mullo. James Akiguddeko abasajja kataba mutire mu kitanda, like abakyaala kataba mutire mu kitanda, kataba mukube bamalemu amannyo era nga basobola okuba nti bamukwata ku butambi bya kuchanga changani kuchanga abakyaala. Recently waliwo e Dubai omukyala gwe bakwata nga achanga abasajja babiri era nga naye yasimatukira katono kuttibwa. Leero abakyaala babadde basse omuvubuka enajjeera oluvannyuma lw'okuba nti oba oliawo yageze maaso n'okuba nti abachanga nayita omu mu bulina amala okuba nti amukozesa mpola mpola naye nga n'omukyala akimanyi nti bagenda mukozesa waliwo omulala ajja n'amunira ne beekubira akasimu ne bamusangako. James Akiguddeko Obweenzi ne bumutama era nga yaswadde n'aswaluka amaziga ne gafuluma mpola mpola era nga musajja wattu tetumanyi nakyaliko mpola mpola. Akatambi kwalyoko nga bamukwata bamubuuza akabuuzo akana n'akataano bamusabula empi. Ssebo tobuulire gwe ssebo weyita kigwa kyanga abakyala. Ennaku zino najjera yekutta kati munyonyo simanya wantinda byagwa. Ennaku zino najjera buli mukyala ayagala kuba nti adetinga musajja abeera najjera era nga abakyala ennaku zino bazungira nnyo najjera mpola mpola. Yes mpola mpola. So Obweenzi obuli enajjera buyitirivu ddala abasajja n'abaami bonna olwomosti kyekimu naye ng'ate muganda waffe amanyikiddwa nga James Akiguddeko abasajja abakyala babadde bamusse lwakuba kyanga tukwaniriza ku mukutu gwaffe omugazi okumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanya n'eddoboozi wamutantambi Jimso number rich boy Maxud Junior. Webule kwanti otambula naffe, webule kwanti otwagala, webule kwanti osubscribe, webule kwanti otukkiririzaamu okutwesiga n'ogamba nti yes n'okutambula n'erimoja de nsobole okuba nti yes mbifuna nga birina okuba nti bitambula. Ate musango ki muganda wange ng'asobola okuba nti otambula n'entambi Jimso omukutu guli gumu nno gwa Uganda Mukamooli era nga Kamooli kano olina okubeeramu kakutuuseeko ebintu ebifa mu madinisa ebyo byotasobola kuba nti olaba. Yes ffe nga tubiringiza Mukamooli anti baba bagaddewo enzigi n'amadinisa nga balowooza tetujja balaba. Ffe Uganda Mukamooli tugenda maaso n'okuba nti tulingiza paka tubikutuusaako. Yes tutandikirewa Uganda of course okimanyi bulungi ekiriwo bannange. Ngenda bakubira omulanga guno tolowoozanga nti obwenzi bulungi especially nga oba oliawo patanawo takusatisfying era obwenzi bulungi ng'ogenda mu maaso n'okuba nti ogamba omuntu amazima nti mukwano kimanyi kyetuliko bino byakweyendako obweyenzi ne bikomaawo. So si bya serious, saagala onteeke mu plani zo, saagala nkusuubiza ensi n'eggulu nga nkimanyi sigenda kubeera naawe. Ebiseera ebisinga abasajja n'abawala bye tukola bye biviirako obuzibu. Sometimes ne tutuuka n'okufuna hopes ennyingi era nga obusungu bugenda mu maaso n'okuba nti bulinnya times nga tumaze okuba nti tufuna disappointments ne twekuba olumu ne twekupa n'ebisi olumu ne bekupa amasasi olumu oba oliawo abantu ne beewa obutwa naye ng'ensonga ziva ku ki? Ensonga ziba za mukwano. Bw'obeera nga mu relationship neefula committed nsuubira sigala mu eyo relationship mpola mpola newankubadde nga waliwo ebitatuukiridde bingi naye togenda nga mu maaso n'okuba nti okyanga. Recently omukyala e Dubai yasimatuka okuba nti attibwa. Yes lwa nsonga zezimu yagenda mu maaso n'okuba nti akwata sente z'abasajja n'abalimbalimba ng'oli amukolera biki oli amukolera biki. Bakyala bannayuganda babikola nnyo ensangi zino era nga abasajja beesanga mu nnyumba babiri ne batandika okwekwata no tebasobola kwekwata bitogi wabula bakwata mukyala of course ne bagwako ne batandika okuba nti oba oliawo bamukakkanako bamukuba. Still the same time kyabadde Uganda ng'oventinde eyo kifo bakiyita najjera nga wakava ekiwatula eyo mpola mpola najjera. Omusajja mukulu amanyikiddwa nga James Akiguddeko yagenze mu maaso obudde bw'ekiro n'akubira omukyala omu ng'agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo beetuusaako ensonga z'omukwano. Bamaze okwesanyusa bulungi ne benyumirwa bulungi ne bakola ebintu ebyenjawulo era nga amasanyu gabadde mayitirivu ddala nga buli omu awaako munne mu ngeri esaanidde. Omusajja ono mu kuba nti awaako oba oliawo omukyala teyamunyumidde bulungi mu kitanda mpola mpola nga oba oliawo alina kyabulamu era nga kasekisi oba oliawo tekabadde kawomu nga bwe yabadde akasuubira ate nga yamala okuba nti yeewaayo ng'agamba omukyala ono nga bw'agenda okumwagala ensi n'eggulu namusuubiza kino nakiri. Kumbe ng'ate James alinayo omukyala omulala ebbali. James yasobodde okuba nti akubira voice note nga oba asindika voice note ow'omukyala ono ng'amugamba nti jangu ondabeko kubanga bino byonna bye tulimu tebinyumira ddala ndi waka neebase
wase jangu ndabeko tukiringire mu ddiiro mpola mpola tusobole okuba nti oba oli awo tubaako twesanyusaamu mpola mpola naawera nti oba oli awo amaanyi ge nakuterekedde si mangu kumbe nga maybe abasooka akola practice wono akalutu akasooka akamazeemu akokuli oli agenda okusanga nga liiso lyamutwalire bulungi zimamwe n'amuwane mpola mpola nga bano nabo besetinze dda James olwakubidde omukyalo ono babadde bemanyi n'omuwala bwe yabadde yebase naye mu kitanda era nga omukyala naye yasirise yefudde atawulira n'asirika omukyala n'atuuka James n'adduka mu kitanda n'asobola okuba nti ayingiza omukyala mpola mpola wano nno omukyala olwamaze okuyingira mu gundi mu nnyumba omukyala eyabadde yebase naye n'asituka nga bemanyi n'oli bulungi nnyo ne bakwata James ne bamuuza ku kitanda ne bamugamba obadde weeyita nnyo nti oli player nnyo kati tugweko tandika otukankabula babiri waneeno otubulire lwaki tomatiranga lwaki ogenda maaso n'okuba nti otubaatisabaatisa lwaki ogenda maaso n'okuba nti otumanyira akabyo katandikidde wano James nafunamu ku mpi 2-3 James nagenda maaso n'okuba nti yekwata mu maaso obwenzi nagira bafuuka bwenzi era ennaku zino abantu bagenda maaso n'okuba nti oba oliawo bendera ddala enajjeera eyo abantu yafuuka kabalagala nti ennaku zino buli omu yeetunda buli mukyala yeetunda abeera eyo buli musajja ayagala nnyo ebintu ebyo gy'abeera era gy'asiiba akatambi kano kasobodde okuba nti kewuniikiriza abatuuze era nga ngenda kusaba producer wange akatambi kano sooka okabaweeko then tukomewo nga James agenda maaso n'okuba nti abuuzibwa akana n'akataano lwaki wanyenzeeko lwaki ogenda maaso n'okuba nti otubaatiza weeyitaani lwaki tomatira lwaki okola bino byonna obwenzi bubi era nga okumanya nga obwenzi bubi weerabireko yes weerabireko okakase nti obwenzi bubi sometimes abantu abamu muli mufira n'obulamu bwammwe kubanga abantu abamu tebamanyi kukuuma busungu mampita ntambi Jimson ffenna londako omunze njaga osula wala Anzije mutala wange. Tugenda osula ewange. Sula wali ku Najero Hospital. Sula okumpi era wankubira essimu mbadde nsobola okubeera mbadde sinza butali. Wamacho obudola bwomulemeddeko gya. Ne mugamba ajje wali ku Najero Hospital. Najje musingo oswadde. Kale toswadde. Ekyo gwe kimanyi nti aswadde kubanga abasajja bonna bakula. Kati olaba omuwala omulala wakuwolobola n'okumanya n'amanya okolera n'akukuba emiggo. Tewabuzaabuza gyako nze njagala nkukwate bulungi gundi vidiyo. Gyako egundi amaaso nnyini obadde onsuubiza ensi n'eggulu. Wabula nnyabo weebale gikwata. Kati mbadde ngenda beereyo ndowooze mbu ondinze kakumbe tuli munaana. Naye omuntu ayinza okwebaka n'oyogererawo n'atawulira. Kuba okyogeredde ebbanga ddene. Omuntu ayogera omuntu gw'ayagala tabula. James yogera naawe nze njagala kugenda yogera ky'oŋŋambayo ekisembayo ŋŋende.